Stabos. Wansebo. Ogamboti. Jendi ogamboti. Ndi bulungi. Ne why? Wanji. So kulike byakutuukako. Yes, nabiyitamu ne biggwa. So kati na moving on. Guno okusoomoozebwa eri abantu okwakutuukako kwakuleka wa big eye kuba twalaba abantu nga bakufubutula agende kino kitegeeza ki eri brand yo nga gwe big eye? Brand yange yo nga big eye ye ino sigala ng'egenda maaso nga mu mbeera yonna okitegeera. Nze nga big eye tewali mbeera egenda kunnyimiriza oba egenda kunnemesa kutambula kugenda maaso. Omanyi bagamba omusajja yenna ow'amaanyi si mirundi gy'ogudde naye emirundi gy'oyimuseewo okitegeera gye gimataringa ennyo. So kati nze nina okusigala nga ngenda mu maaso kyabaawo ndowooza bo obwongo bwabwe kyabaweereza ekyo ng'abantu of which tekyali kirungi okitegeera naye nga nze nsigala ndi w'amaanyi. Mu kugenda okuziika abasinga bava ne bagamba mbu okuziika ku mbu wali kwa kaadi temwali bagenyi bayite mwe ne mwewaggula ne mugenda ne muziika. Nedda tewali kuziika kwa kaadi okitegeera ekyo buli muntu yakimanya era buli muntu akimanyi. Fogenda okuziika ewa Mathias Walukagga twali tugenze kuziikirako muganda waffe muyimbi munnaffe mukwano gwaffe because mukwano gwange okitegeera ate mukulu wange musayi ky'okuyimba you understand. So nagenda ng'omuntu omulayi naye nawe yagenda okitegeera naye nange embeera gye nasangawo yanshookinga yanneewuunyisa kuba nali sigisuubira okitegeera kuba ffe tukimanyi emirembe gyonna okuva edda nti okuziika kabeera kaseera kakunyolwa okitegeera kaseera kakulumirirwa wamu okiwulira era omuntu okujja n'akuziikirako n'akwata emmotoka ye n'agijja e Kampala n'agiteekamu amafuta nga bwe nakola n'ajja akuziikireko aba akijje ku mutima gwe okitegeera. So embeera ng'eyo teyeetaagisa kuba tukimanyi ffenna nti kuli kukungubaga okitegeera omuntu n'oba omuyinako obuzibu mu kaseera ako tewabeera bintu bya muzannyo kaba kaseera kannaku si kakuseka. Abantu abasinga bava ne bagamba nti mmwe mwalina omufu wammwe ekyali kibatutte ku mufu w'abali ekyaki? Kati bw'oŋŋamba ekintu ng'ekyo nti ono abeera w'abali ono abeera w'abali I think it doesn't exist. Ekyo tekiriiyo okitegeera kuba for example gwe bw'ogamba nti mufu waffe oba oli mufu w'abali kati gwe oyinza okuba tomanyi nkolagana yange n'oli omuntu abeera afudde okitegeera. So kati ebyo tebiriiwo naye just bantu kwali kusiiwuka mpisa okitegeera bantu kukwata bintu birala bimixinga mu bintu ebirala ate ebitali tebyetaagisa mu budde obwo nti kyali kya buswavu nnyo era kyabaswaza abo abakikola kitegedde ate be baasinga okulabika ennyo kyabalabisa nnyo. Naye ate okugamba nti kyabalabisa nnyo big eye mu kukugoba ku mufu olinga agamba nti bo baalinga abagamba nti temwali kujja ku mukolo mwali temuli supposed kujja ku mukolo ogwo. Bo bakijjawamu tetuli supposed ko munene engoba gye babagobamu just bo basiiwufu bampisa era kyova olaba nti njagala nnyo abakulembeze baabwe abakulembera bakole omulimu ogw'amaanyi ogw'okubasomesa okitegeera era omulimu ogwo egunaabalema okukola ffe bagutwe tugukole nze nja gukola okusomesa abantu engeri gye balina okweyisaamu oba okukuumamu empisa okitegeera okusingira ddala ate emikolo egifaanaganako bwe gityo okitegeera. So if they can't nja kwewaayo nga nze big eye mbeere nga mbasomesa okwagala okitegeera one love n'okweyisa obulungi. Eyo politics yali mukadde eyo politics wadda okitegeera gwe okulowooza nti omuntu oba temukwataganye mu ndowooza ate olina kumuharasinga that is old fashion. Ekyokuba nga abakulembeze baaliwo Elias Lukwago yaliwo Bobi Wine ye kenyini ne Mathias wenyini yali kabafiirwa ku kino ekyali kigenda mu maaso talina ngeri gya stoppinga abantu kubanga babagoba mu ngeri emu oba endala. Era singa kwali kustopinga kyemmanyi abantu abawulira nnyo amaloboozi gaabwe era bandigawulidde singa bayagala kukakkanya embeera bali bakisobola kubanze bwe natuuka abantu banneetoloola buli omu yandaba nange nga mbalengera wali abantu ne banneetoloola but they could not do anything, they didn't do anything like okitegeera.
bonna balaba bulabi essaawa eno singa omwana yajja n'abaako kyankola ekyali nga kya bulabi ennyo okusingako awo so kati singa bejjusa you understand so ekintu ekyapeningawo I don't take it small kitwala ng'ekinene ate kibeere ekyokuyiga eri abantu abamu muyinza okuba nti mwakirabanga ekyolusaago naye just imagine singa tebangoba bugobi nti genda oba singa saali mukkakkamu ne ŋŋamba let me just go away kitegeere bankolako ekintu ekirala bandibadde bagamba kyessaawa eno bandibadde nga bannyonnyola ky'abantu kitegeera eggwanga baali ligambye ekinti ki ekyatuse ku big eye nga bali abatunula si bintu bimu abantu tulowooza ennyo nze nange tulaba nze nnyinza okuba yesiriwa opposition ng'omuntu kitegeera naye sisobola kulaba opposition ng'ali attacked in a way oba nga ndi awo okitegedde nesobola kukakkanya mbeera nkola ekyo kyensobola okitegedde in my capacity mu efforts zange okusinziira ku situation okitegeera eriwo it's just saving someone's life ekyo kirina kuba kya buntu abigagoloza kino tekiri eri nti abantu bakukyawa ate nga bankyayira ki abantu banjagala nnyo that's what I'm sure of kitegeera banjagala nnyo kyova olaba nti ebiseera ebisinga ate omuntu gwe baagala ennyo yewe gwe bafaako yewe gwe bateekako obwongo okitegeera tuyinza okuba nga tulinawo differences mu ngeri emu oba endala naye si engeri gye twandyeyisizaamu okitegeera naye nkimanya abawagizi bange bangi nnyo ekyokubanga baggoba baba bakwagala si bonna tulowooza nti abantu bonna babeera bangoba wabeerawo abo kaba kakuukuulu era wabeerawo n'abagamba why okitegeera so kwaffe twali tumanye engeri okuba akayimba bukome I think kiyinza okubeera tekirina njawulo na kino nga obwagazi bukoma mu bantu olw'okuba nga kuba akayimba chupa biki something olowooza kyandibadde nga bakuba akayimba tugambe mbu kyeyongera bweyongezi mu bantu nga womanyi buli muntu alina entegeera eyiye nayimba oluyimba nemuteeka mu bantu so kati buli muntu yamanyi bwe yakirecevinga oba akipasuinza atya nenze nayimba nenteekamu information oba message eyo gye ndowooza nti omuntu alina okugifuna agitegeere okitegeera ate wabeeko kyagijjamu okitegeera so nze nayimba luyimba nenteekayo mu bantu so it's up to somebody okitegeera okumanya after nga awulidde oluyimba alina kweyisa atya kati big eye kikyozaako kuba kino kino kyakuguddeko totya kugenda mu bantu nze nkyakola ebyange lwaki ntya why would I fear nkyakola ebyange nkyafulumya ennyimba okitegedde nga bwolaba guno omwezi owoza nakafulumya ennyimba 2 mwezi gutya gumu okitegeera so bibaawo nga bwomanyi ku mbaga tekubulwako musiiwuufu naye sisuubira nti abantu bonna bonna ate baliku ebyo ebintu ate abatabiriiko I think bebasinga n'obungi tuyinza okuba nga tulina political mind ngeri different naye mulimu abantu nga tebabelievinga ate mu bintu ebityo nga believingira mu mirembe nakwagalana okusobola baba bakakyaba bakuteekamu eyo embeera baka kiba osobola obbawo essaawa zino mbaagala nnyo nga nze omuntu tobalinaako sibalinaako buzibu nze mbaagala nnyo because all we need is one love kyetwetaaga kyokka one love everywhere you go supposed to be one love ayoli yasookawo suula indicator banebigi ayoli tunaddamu ne tumufunako ebiseera bino takyukanga mwe muteekawo situation naye takyukanga and this is just a situation yakasa it's just a wave but the big eye nsigala nze omu sikyuka okujjako okuba nti neyongera bweyongezi nti nyongerako bwongezi okitegeera so nakino kigenda kuggwa anytime soon it will be nowhere and we shall move on as we are doing now. I'm moving on. Nina project natadde oluyimba lwa maama kitegeera so kati oluyimba lwendiko okola essaawa eno baluyita one love n'oluyimba lwenkola baluyita one love wano ku source so mugenda kulaba nga lujja era nga bunsanze nti ndi ku studio by the way so oluyimba lwa one love mugenda kulaba because kyenalabye mu Bannayuganda all we need is one love
kitegeera okumanya nti wadde oli awo baali bwati naye ffenna tukozesa enguudo ze zitya agenda okuziika n'agenda ku mbaga tukozesa oki nze bwonsala omusaayi guno guyiika mu myufu okitegeera so twetaaga just one love. Okay. Yeah.